Mwami Sengoba okuva mu Auckland olunaku lw'eggulo yambuuziza ekibuuzo. Auckland ebeera ndowooza ye New Zealand. Yambuuziza ekibuuzo nti mwami Muzungu twatandikidde ku luyimba olwa ebigere ttunda ye lwe tuyita tebasuulwa nga mbuuza nti mwami Muzungu balina ekibiina ekyo ekya Matendo Mobile kye yabadde abuuza nti Matendo Mobile yaddawa era abayimbi abagirimu nti bo bali luddawa. So ntera nnyo okwagala ebibuuzo bino bannaye temubireeta mu inbox yange ku WhatsApp, naye kinkola bulungi okubanga ekibuuzo okibuuliza eno ku main platform nti wookibuuza mbe ngenda twala obudde at least mbeere nga nsomesa mwenna, sigenda nsomesa muntu sekinnoomu. Kale bwe tutyo nti mu inbox ate n'omulala ajja kujja ambuuze ekintu kyekimu ekyo nga woolaba nti omuntu omuwa link ng'omulaga kyotaddeyo ate n'akubuuza nga tanagiraba nagiraba. Kale muntu wange nkwebaza okuba ng'okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, kusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne ku YouTube. YouTube nyamba tobeera wattima, likinga, commentinga, sharinga. Then alina ekibuuzo naawe kiteekewo bulungi naye ng'olambulukuse bulungi nsobole okubeera nga nkutegeera. Kati gwe yeetaaga ennyimba osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Plus Stage. So mwami Sengoba Dennis kansubire nti Auckland muli bulungi ne ensi ya New Zealand namwe gye muli bulungi, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale kwagala buwanga bwamwe kubanga kitegeeza kinene omuntu okubeera nga ava eno n'agenda eyo emitala w'amayanja n'aba nga akyayagala ebyeno. Kale ekibuuzo Matendo Mobile kubanga twatandikidde ku luyimba olwa ebigere ttunda, naye nga tujja sooka tulabe Matendo Mobile eva etya eba ejja etya ebeerewo kubanga Matendo Mobile yava mu Matendo Promoted Singers, naye era before okubeera nga ezaalibwa Matendo Promoted Singers, these were graduates of Matendo Demonstration School. Abasinga baana abayita mu ssomero lya Lord Fred Sebata erya Matendo Demonstration School. So nga bamaliriza okubanga basoma emisomo gyabwe, Lord Fred Sebata yakola enteekateeka ez'enjawulo n'alondamu abamu n'abateeka eno ewuwe mu kibiina ekinene ekya Promoted Singers, n'abalala n'abakwata n'abakolera ekibiina ekyandibadde nga ekyokubiri ekya Matendo Mobile. Nga kino tekyasookera wano, twalabako ne Kasajja and Sons nga akoze Peking Festac. Byaliwo ebibiina bibiri. Ne tulaba mukadde waffe Kato Second Wilson Kwita yakola Bazira Gita Singers ne Nantawunyikamu Qualified Singers. Kale bwatyo Lord Fred Sebata ng'amaze abaana bano sigenda kuddayo eri bajja okusoma basomye bafuluma batya, naye ngenda tunuulya nga bamaze okugraduatinga nti we baamala okugraduatinga n'ayawulamu ebibiina byali bibiri, Matendo Mobile ne Matendo Promoted Singers. Kati mu Matendo Promoted Singers yasigazaayo abo be yali alaba nga basobola okubeera nga bamukolera ebyo ebintu ebyenjawulo bye yali asinga okwetaaga. Okugeza abo abaasigala mu Matendo enkulu mwalimu Salongo Emmanuel Sekidde kubanga era batambula naye kyenkana we batyo okuva mu kibiina kya Kadongo Kamo and Super Singers, ne mubeera musenga w'abaana Alice Nabatta, mwalimu Professor Annington Manyi Sensuwa, ne mubeeramu omugenzi Dani Walakila so no agira ku luyimba nva ku musawo alinako oluyimba. Then kwaliko Badru omukubi wa jazz, abamu kwabo abaasigala kati Senga Justin Nantume obwana obwali obukyali obuto, ne mubeeramu Eddie Kayemba, nze ndimu yaye Pure n'ekibaba nkuba, abo baasigalayo. Rebecca Namale okumutegeera obulungi genda mu luyimba enjawulo y'abafumbo yoyo omukyala omu kibuga, naye ebyembi nti naye yatufaako omujjukira mu luyimba ng'ebyetaago binsanyusa. Then ne
obugumba alina oluyimba lwe yali ayimba ku bugumba olw'obutazaala so oluyimba oyo Rebecca Namale olina okumujjukira mu luyimba enjawulo y'abafumbo ng'ali ne Justin Nantume ne Rodfred Sebata we batyo we baayimba era musajja munnange Sonko Ronald Lumukata muli essente ze nga takkiriza nti senga Justin Nantume ye yali mu luyimba enjawulo y'abafumbo ng'omukyala w'omukyalo kale we batyo of course yaliyo omukyala omugenzi Pros Nanyinti Sebata oba oluvannyuma yafuuka Pros Nabigumira abo be baali abo n'abalala be baali mu kibiina ky'amatendo enkulu promoted singers kati bano abalala Muzeeyi Kalali naye wemba seerabidde Muzeeyi Kalali naye yasigala eno mu matendo kubanga yali azannye ekyo ekifuula nnenge yasooka kuzannyanga ayina erinnya lye yasooka nerabidde we yasooka okuyitibwa nga tanatuuka Muzeeyi Kalali Kabaalaala kati bw'atyo yo eri ate mu matendo promoted mu matendo mobile oba ekibiina ekyokubiri n'ateekayo abalala ekyamaliriza ate nga ekibiina kino ekyokubiri oba ne kifuna engeri nga kiwaganyiza nga n'amaanyi kyagala kusinga eno ekibiina ekinene mwalimu oyo Chief Abdul Kabugo Kakadde eyakuyimbira omujja nannyina ne mubeeramu Matiya Mugerwa eyakuyimbira Tebasuulwa ne mubeeramu Nakayiza Teo era mu luyimba omujja nannyina mwali ne luli era omuwulira mu ebigere tunda then ne mubeeramu Matiya Mugerwa mwogeddeko kati Suzan Birungi yaliyo naye oluvannyuma ne bamusindika mu Kabuladda ewa omugenzi Haman Semakula basudde yaliyo Jackson Muteesasira Jackson omuziranga oyo Jackson Muteesasira so nno ayina n'olutambi lwe baakola omwana waani ne John Bosco Muzaale Kikoni yo yaziikibwa ali Busaana naye nga John Bosco Muzaale Kikoni okujjukira mu luyimba nga kino kyekiseera ayina omwana waani then ye yali azaalibwa ali ewaffe Rupaddengo ku luguudo Mwasanjala akuza Ekamuli. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Wange
nkugamba nti programu eno eteekebwa mu ssente. aba Bize Hotel and Bar abo basangibwa Nsaggo bakugamba nti genda obeere nga osanyusa ku bulamu, ogenda obeere nga osobola okufuna ku kyokunywa, ekyokulya, okuwummuza ebirowoozo n'okusanyukamu nga ovuddeko ewaka. So ekifo kiri Bize Hotel and Bar wali Ensaggo. New Subs Fashions bali wali ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Aloha Park, va ku Wilson 1 ozaako Health Link Pharmacy, kati yambuka amadaala ago Health Link Pharmacy weekoma kati ku ddyo kwennyini ku mugukkiriro yeyo New Subs Fashions batunda engoye ez'ekikula kyonna ez'abakyala, abasiraamu n'abatali basiraamu. Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga ku 7 bakugamba nti twalayo omwana bamubangule, kati oyo ali omudde obudde buno osobola kumutwala ku vocational abeere ng'afunayo kosi y'omutwe. Plan B Records nayo weeri ku byennyimba. Tulina St Michael Education Center bali Kiwanga Mukono ne Twinex International bali wali Bulaga. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwavula stage. Nkyali ku kibuuzo kya Mwami Sengoba Dennis okuva mu Auckland, ensi ya New Zealand. New Zealand eyo nno njijjukira mu mwaka gwali gwa 1998 ya participatinga mu World Cup evaayo mu Oceania, naye kati kyemanyi nti naye yasala obudde buno esambira Asia webanga etuse mu tournaments zino esambira mu Asia naye nga eri mu Oceania gyosanga ensinga zi Australia. Kale bwe gutyo so Lord Fred Sebata akola ekibiina ekyokubiri eno ye yali omugenzi Suna Sekaka yakuyimbira nga oluyimba Banabuddu, era ono Suna Sekaka yoyo gw'owulira ayina eddoboozi nga erya Christopher Ntege Sebadduka. Bangi tebasobola kwawula nnyimba zaabo ababiri naye nga yaziikibwa wano e Kayabwe, oyo kojja wa mukwano gwange Dr. Buwembo Abbas. Kati abalala abaali okwo mwalimu manager Kiguli naye yagenda eno Matendo mobile nebeerayo Chifu Kabugo, Fred Sebbale Nowewe, senior woman Irene Nachito, and by then she was called Irene Nachito. Bano ba Prosicholaba ye mwanyina wa Livingstone Kasozi, era ye okuyimba yakutandikira mu Matendo Demonstration School eyo oluvannyuma gye yava n'agenda ng'akola ennyimba endala ez'enjawulo, oluyimba Nkyanoonya mulunoonyeeko, muzaale nga mukoze entegeka mbu omukazi wamala omwaka nga tafunye ku lubuto abuuza bba nti ekiro oba okola ki. Kale alina n'oluyimba abazadde tulabye olwo yali akungubagira mukulu we Livingstone Kasozi. Kati ba John Bosco Muzaale mbogeddeko, ba Jackson Mutesasira, so abo be bamu ku abo benzijukira abaali mu kibiina ekyo. So ekibiina ekyo kituuka kitambula nga kitandise okubeera nga kikola, kifunye erinnya era nga kyatutumu oba oliawo kyali kifunye n'obuganzi kubanga abasinga baali ba graduates nga tebalina nnyo linnya naye ne beekwatakwata ne bakola nga bahitinga oba oliawo nga na competition ezeo Steve yagala okubeera nga esinga ate eya promoted singers. Kale ekintu kino oluvannyuma kyaleetera omukulu okubeera nga asooka n'awummuza ekibiina kino n'abagamba, kubanga bonna yabagamba nti bawummuza mu bbanga eritaligere naye gwe eyeetaaga okubeera nga okomawo tukole ddayo owandiika embaluwa ekusaba okubeera nga oyingira. Kale era weebityo ebyuma ebyali ebyamatendo demonstration Matendo mobile ebyagulwa omwami yali Charles Ddungu eyali owa Namulondo Gita Singers yali nga ebweyogerere, era wano ba Chief Kabugo bagendeyo. So nga mu Namulondo eyo nzijukira nti ne Salongo John Misaga yayimbirayoko, nebeerayo Margaret Nampa oba Megan Nampa naye yaliyoko eyo mu Namulondo Gita Singers. Kati ebyuma oyo omwami Charles Ddungu era yali nannyini Waka Waka Amigo Wawawa
ebyo yali avunanyizibwa ku bibiina ebyo. Kati gwe alaba Jokers Inn awo weeri awo omukulu Charles Ddungu we yali akolera emirimu gye, era yali musajja musaale nnyo ne Ssaabasajja ng'akyali yali Ssabataka nga yakadda ku butaka, yaliwo nnyo omukubeera nga abudaabuda kubanga n'entambula ezasookera ddala. Charles Ddungu ono yali musajja mugagga naye ng'ayagala nnyo art, ayagala nnyo ekisa ky'okuyimba. Kale bwe gutyo n'abanga ebyuma ebyo ebabitunda. Ate kati munnange gwe house girl we bakwata omwana gwe wajja okubeera nga olera ne bamutwala mu boarding ewaka oba okyakolawo ki, kati bakutte ebyuma babitunze oba okyakola ki. Eri nzijukidde yaliyo Richard Kizito ye yasigala eri mu kibiina ekinene. Kale waatyo bano abaana kwe kwekolamu omulimu ba Charles Sonko senior composer ne bagenda ne bakola ki ekyo ekibiina kya Nantalabika Gita Singers. Ngenda kunyumiza olutalo olwaddirira wakati wa Nantalabika Gita Singers ne Matendo Promoted Singers. Matendo ne Nantalabika Gita Singers ba Freddy ga bali abali Matendo Mobile abamu nga bonna bakoze eki bazze eno ba Rose Nakubulwa ba Prose Nabigumira ba Cecilia Naku nabo bayitako mu Nantalabika wembaseerabidde we batyo ne bagira mugenzi Farouk Kabahanda nga yataddemu amaanyi okubeera nga batondawo ekibiina kino, naye era nabo kyatambula oba kyafiira bugerere eyo era abakulu abaali mu kibiina kubanga abamu ku bakulu abaali ab'oku ntiiko mwalimu Frediga yakuyimbira enono Kasirwa omulyaza amaanyi n'ennyimba endala ne Dr. Fred Sebbale be baali abakulu ab'oku ntiiko. Omulala yatwala ebyuma, omulala n'atwala baasi era okumaliriza nga kivuddewo awo ate we wava okubeera nga batonda ekibiina kya Zebra Associated Singers. Zebra Associated Singers era Dr. Fred Sebbale n'agenda nga akuŋŋaanya ab'enjawulo ne baba nga bakola ekibiina kino ekya Zebra Associated Singers. Era Mukama Katonda wali bampadde omukisa ate nako ngenda kujja nkunyumize ate nakyo kituuka kitya okubeera nga kifa, naye nga Nantalabika ng'emaze okubeera nga egwa ye Muzeeyi Kalali ate yafuna okuyitibwa Lord Fred Sebata yamuyita ate n'addayo mu kibiina kya Promoted Singers ne babanga bakola. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst kansuubire ti ebintu bino byembanyumiza oba olumu bibeeramu. W'obanga olina w'olabye ensobi oli waddembe okumpabula nange ndi muntu, then wekibanga kigenda bulungi era naawe nsaba tujjire. Abayimbi bangi tebaagala bintu bino kubeera nga tubyogerako, tetubyogerako mu mutima mubi naye twogera nga tuyita mu kubeera nga tusomesa. Kati nga Mwami Sengooba tisinga mbadde nkozesezza mu inbox oba oliawo bino mbadde sola bimugamba ate owandibadde awo nga ne makumbi wange ajja omanyi anjiikiriza nnyo kimu ibiri muzungu kati kino muzungu kati kino abuuza tasirika kati bano ba Susan Sozi bafaayo nnyo muwala wange ndabira mutabanyi. Kale bantu bange mubeere bulungi mwera. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga
nga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 64 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.